kale nga tutandikidde wano ku nsonga za Paul Job Kafeero zo zikyagendera mu maaso nga wawulira DNA ku lunaku olwokuna DNA yafuluma ku baana 25 bana bokka era mu weekend abaana 21 bakozeeyo babaddeko mu meeting enjawulo ne ssenga waabwe Nantongo ali mu mbeera yakuba ate nga ababudaabuda balabe okuba nga balaba kyekiddako mu nteekateeka eno. Wakati mu kusoomoozebwa n'omutimbagano gwonna bangi bavuddeyo nga babuusabuusa DNA ezaakolebwa nga bagamba DNA ze baakoleza emirundi ebiri kijja kitya okubanga Kafeero yaleka abaana 4. Kati ensonga ezo zonna abamu bagamba okusinziira ku minisita Balamu yayise ku X ye n'agamba wanaabaawo nga waliwo okubuusabuusa omukyala w'omitama Mafiina yavaayo ng'asaba waakiri gavumenti esobole okuba ate ng'eyamba DNA zikolebweko e South Africa oba e London UK basobole okuba ate nga bafuna obukakafu. DNA zaasoose zaakoleddwa gavumenti ne DNA ezizeeko basabe gavumenti bazitwale UK ne South Africa. Kati okakasa otya nti ebinaagenda e South Africa binaaba bituufu nga bino biganye. Ensonga zonna nga ziri bwe zityo baabaana bakyayogera abayiseemu n'abatayiseemu aba Kafeero Nagawa Nagawa ono atandikidde bw'ati ku Stella. Stella enzija ya Stella eri bwe. Stella oyo yali abeera wasenga Grace amuzeeyi tannako. N'abeerayo kati naye nga si bbanga ddene nnyo nti nga muzeeyi akyaliwo. Wasenga Grace yabeerayo katini muzeeyi awo n'afa. Stella awaka awo ne tuteekawo jjajja waffe omusika wa jjajja Nannozi maama wa muzeeyi. Tumuteekawo we twamuteekawo omuwala oyo effujjo lye lingi najja n'amugobawo. Era oyo jjajja n'ankubira essimu akubira Senga Nalukwago. Kati ono Stella DNA gwe yasudde bamugambye alina okwetereeza kuba yagambye agenda kukozesa amaanyi ag'enjawulo bino wadde byaganye. Kati mwana muwala ono Nagawa avuddeyo n'alambulula nti lwaki baatunda ennyumba y'e Kajjansi nti yali efuuse ensonga era bangi baali bagenda kufiirawo. Ulira. Yes, Kajjansi yavaawo naye Kajjansi embeera gye yaviiramu wo era eri gurupu yonna ng'ekyaliko yaleetera Kajjansi okuvaawo. Nakwega omuntu yenna okugamba nti kati ngenda kusolooza Kajjansi ogenda kufa. Nti tugeze olina akagaali abaana bo bakakaayanira ng'olake kagenda obbasa otunda akagaali ne kavaawo kyali kisusse nga Kajjansi abantu bagenda kufa Kajjansi. Swazi yalinga abeerawo ewaka nga wonoga nti omwana nga olaba Stella bwali mu kyalo ne Swazi bwe yalinga abeera Kajjansi. Kati baabo banyaffe ne basawo ne bagamba tikyasoboka n'okutuuka ogenda ku DNA era ye Kajjansi yatwala mu DNA totuuka tukkaanya tutuula no meeting eziwera nenga nesenga Nantongo oyo mwali nno tukkaanya Kajjansi aveewo ng'olwo buli kimu kisuse Kajjansi aveewo kofi tumala otuula mu meeting awo wennyini muzeeyi Mandevu anjulira n'abaaliwo ba muzeeyi Kyega baani banjulira so nga abakyala batandika okwerumaaluma ng'oyinza ogamba omugenzi ali wali akyali yoyo nno Nagawa iyo mwana wa Kafeero omuwala yekka gw'ayina. Nagawa akyalemeddeko ku nsonga abaaziika ku kijja. Ulira. Endeeta gye baleetamu omufu oyo omuvubuka singa ayogera bulungi naffe tetwandibadde naye na buzibu. N'enziika gye bamuziika oyo omwana si we balinaawo okumuziika we bamuteeka okumpi ne ku muzeeyi tekisoboka. Omwana owange alina kugenda eri. Kale kati mu lukiiko lwa 21 abaana bano DNA ebe yasudde mwe mwabadde n'omusika gwe bayita Martin Kafeero agamba ajawulira President Museveni asobola otukwatirako n'atuyamba. Nawulidde bateesa okudda mu DNA ekyo kyo nkikkiriza bannange ekiba kisoboka samples bazitwale ebungereza nga wekyayogeddwa abaana bano mbadde nsaba ekiba kisoboka bafunire ettaka tufune ekijja kyaffe tuli bateeka nyakusaba buli omu nkimanyi President Museveni asobola otukwatirako n'atuyamba tukolere wamu nze nkimanyi amazima gali mala ne gavaayo kitulika yoyo Martin Kafeero bwe yafa omukulu Ssenkubuge siyaasa yabadde alabirira oyo omusika era omusika ono bagamba nti taata wa Kafeero yamuteekako
okusinziira ku bisirikirwa yagamba nti Kafeero nga tannafa yalonda Simon Peter ono Martin Kafeero. Olira bisirikirwa wagamba ko ono Martin. Omwana oyo gwe bali bawadde obusika. Martin yaŋŋamba nti omwana oyo nali ndowooza wange. Naye omukyalo oyo yayagalanga omusajja afaanana omwana oyo mubuusabuusa. Bisirikirwa soko tugambe waliwo betwalabye abafaanana Kafeero. Kati ono omulala gwe baleese mu kifaananyi ne bagamba nti omwana yabadde afaanana Pawulo. Nange bwe namulaba neekanga. Ne ŋŋamba ng'ayina ekifaananyi kye. Naye omwana bwe baamuteeka mu kamera n'atandika okwogera. Ne nkubira mukwano gwange ne mugamba liini ono omwana si wa Pawulo. Naye katulinde DNA. Naye ebintu by'abazungu byo tebirimba. Ne bwe banaakaayana bwe baba baagala beeyongereyo ate DNA bagikolere e Bulaaya. Naye nze abo be baana bange be mbadde mmanyi era very 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 happy okubanga tebabooleddwa. Ye bisirikirwa kyagambye bamaama w'abano abaana 21 muwulira. Kati oyinza okulemwa okujjukira abasajja be wayagala 8 olunaku olumu. Era kati bagezeeko babatwaleko ew'omulala bwana abagoba nga bazze ew'omulala bwana abagoba nga paka abantu be beetwala ne beeroopa ffe tetwabagambako baziikule. Nze jjukira right from the beginning nali mbagamba tebaziikula. Ebyo n'ebizibu tebyandibaddewo singa tebaziikula. Naye bennyini be beeyitira emitawaana kati bamaama bo bamanyi abaami be baayagala bakwate abaana babalaga ebika byabwe obulamu bweyongereyo. Yoyo bisirikirwa ayina obubaka wawadde abayimbi. Waliwo abayimbi abali ku mutimbagana bagamba nti Kafeero yagenda azaala buli wamu kyali kitya. Kati oyinza okulemwa okujjukira abasajja be wayagala bye abayimbi abatunda mu kamera nga bawuza Pawulo yalina abaana bangi wano yazaalawo nawali yazaalawo. Pawulo yali musajja wa nsonyi ate nga wabyama nnyo. Kati simanyi bwe yakwatanga abantu ababadde boogera n'abagamba mujje ngenda kuzaala wali kaalo bwe kati. Ye bisirikirwa looya wa Kafeero n'abaana. Senga w'abaana bano senga Nantongo abudaabuda 21 ayina obubaka bwe yagambye. Ogamba abaana bonna sigamba nti babandesedde buleetezi wabula abaana mbuze nabo nga nkola ki mbamanyi byonna ebiza ebibaawo byaliwo mu 2019 byonna ebyazza byetugwako mu 2020 bonna nze nasigala nkola ki ndi nabo nkuba omulanga mu nziruukirire abaana bange bano tufune ekifo we tukola ki we babeera we bagenda okusinziira. Ensonga bwe ziri waliwo eyabadde afaanira ddala Paulo Kafeero ge twategedde mu wiikendi mbw ate ab'e Fort bamunoonya eno gye yeesiba ate siwaayo wulira. Ekitegeeza ono omwana si wa Kafeero gw'okonfaminga this is one of your family member. It is not actual. Omwana nibenda kumukora DNA ekibakisazeemu era kumpala balumu byambi bwono bwa kasente bwami naketanga. Kati mama we omumanyi mama we ne taata we omumanyi Mariam ye mama we. Mama Teresu mbazeno. Inamba ya mama wajina. Ono yabadde afaanira ddala Kafeero ng'ayina n'obulevu buno ng'obwa Kafeero. Bagamba we 40. Gakyagera ddala maaso buli omu ayogera kike. Ensonga bwe ziri DNA katusabe bazitwale South Africa UK zikomewo ng'abaana beeyongeddeko. Naye okusinziira nga bwe ndaba nawe zinaaba zigenzeeyo. Wane waka abaana baba bafunye wiini. Katulinde naye nga geego.